tekikola mubaka wa parliament oweddala ng'erya Muhammad Nsereko kudda mu lujjudde ayombe n'omuntu nga Hajjati Zuulah naddala nga Hajjati Zuulah ali mu kulwanyisa kikolwa kya buliisa maanyi ku baana abato. Tulina duty okuprotectinga abaana abato. Abaganda bavuddeyo ne battabukira Speaker Anita Among bano no baagala alekulire oba yeetonde. Emmandwa n'omukongozi waayo. Emmandwa Yoweri Kaguta Museveni. Agikongojja Anita Among. Emmandwa gye bakongojja kanyuunyuusi yakunyuunyuuta abantu ba Buganda. Olwekyo tukusaba nnyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni gwe emmandwayo n'emmandwa ennyini gy'okongojja kongojja emmanjayo n'ekiteega kye mwalese ekitteeka mugende nakyo abadani abada. Munnango olunaku olw'eggulo Speaker Anita Among n'alongo ono nno yaswadde kamera zabadde zirekeddwako kw'ossa n'eddoboozi era n'awulirwa ng'ali mu kuba nti nno alengezza Obuganda oba Abaganda. Kaakati n'Abaganda bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti oyina okwetonda era bamuwadde ppaka lwakubiri. Speaker Parliament okuyimirira mu ntebe empunde bw'etyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula Abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Speaker wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke na mayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira ayinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde Bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwensi okwamaseeneeko okuseka amajemulu kufa omukyalo etumwagadde twamutwala n'emmenga e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda yetondere ne Bannayuganda. Bw'otuboola naffe tujja kuboola oba totwagala naffe tetujja kwagala. Omanyi osobola okubeera n'amata esefuriya namba ng'ogifumba naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Among yassa amata gaabwe yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe yatulaze nti ekitundu kino akiboola etteeka lizze kuboola Nyamawanga naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda kubanga balabye nti nno waliwo ebifuna. Ensonga nno bwe zityo obweziri tukyalindirira Sipiika tulabe kikyanayogera naye nga bamutabukidde ono nno kwekaza bwekaza naye yaswaddemu. Ewe tuvaayo tugenzeeko mu mboozi etambula ku mutimbagano eya Haji kw'ossa ne Hajjati Zuulah munnange Betty Nambooze avuddeyo n'atabukira Honorable Nsereko. Honorable Nsereko jjukira yavuddeyo n'alyoka agamba nti waakufaafaagana oba waakufa ne Hajjati Zuulah kubanga munnange yakizudde nti Hajjati Zuulah ebimu byayogera bya bulimba era nga ayagala kutwala maali ya Haji Ali. Kaakati nno Betty Nambooze avuddeyo n'alyoka agamba nti Honorable Nsereko ensonga z'oliko si ntuufu. Ensonga eziriwo za kuba nti no tutegeera ddala omwana ono yakwatibwa oba nedda. Waliwo omwana eyasobezebwako bonna bamwerabidde bali ku nsonga eziri personal. Olidde kakati ndaba ebintu biserengesa ate bigenze walala. Bannayuganda basiiba bafumba mitwe kugenda bweru. Mukwagala ogende bweru bakola ebintu bingi nnyo ebiri ebweru w'amateeka. N'abo abampuliriza wadde wano abali eyo munsize bweru bamanyi engeri gye bagenda. Kati Hajjati Zuulah okumuddako mbu nno wakola bw'oti wafojinga bino ebyo Bannayuganda bangi babitambuliramu. Ekigambo eky'okutaasa omwana kirabika kivuddewo. Ate bagenda kutukola bubi. Gye bujjayo abakazi bajja kutya okuddamu owaaba emisango okuwaabira abasajja abasobya ku baana. Kubanga kati kibanga ekigamba munnange
sijja kuloopa tebagenda kunkola kye bakolani Zuulah. Naddala ffe abakulembeze twalyewaza okubeerako oludda ku nsonga eno. Nze kye nava ngamba nti ensonga eno ya poliisi. Ise poliisi. Tuba poliisi mbasaba munywerere ku bintu bino. Nayenza okulaba Hajjat Zuulah zeeyo ajjeeyo Quran ey'ekitiibwa ali ku YouTube alayira. Kakati tulinga abagamba nti n'omusango gw'omwana tugenda gwoleza ku gundi mu social media. Naye mukazi wattu omulaba nti naaliko pressure y'amaanyi ennyo emuteereddwako just because yayogera ku mwami ono. Nedda bannange tubeere benkanya era tubeere beesimbu. Omusango guno tugulekere kooti, tugulekere poliisi eguvunaanyizibwe kate namwe abapoliisi ensonga mugibuulirizeeko eggwe mugijje mu ddiiro. Nze ndabye abo bagamba simanyi tugenda kwesonda ssente simanyi kusabira Haji bbeiro kasita omuntu mumugjayo mu mbiranye ekimu ku bintu ebisobola okummisa omuntu bbeiro kwe kulaga nti bw'anaagifuna ajja kujja atabangula okubuuliriza. Owulidde? So ne Haji naye ate tasaana kusibwa musajja wattu nga amateeka gamukkiriza okweyimirirwa naye agaanibwa okweyimirirwa olw'okuba nti n'ensonga ze zifuuse za social media. Nze ndowooza nti nno buli muntu yenna omutegeevu yali badde afuba nnyo okuwozesa omusango guno okulema kubeera mu social media kuba social media terina busobozi buwuliriza nsonga zino nezisalawo bulungi. Ekyokubiri nsaba abakulembeze tusigale mu kifo kyaffe ekyobukulembeze tekijja kikyamu kibi kiswaza kinafuya omukulembeze okudda mu lujjudde oyombagane n'omukubo bokulembera ng'ate omwewerera n'ebigambo ebingi bwe bityo. Sagala nabyongerayo nnyo okusukkaawo mukulu Nsereko mwanyinaze akimanyi muwa amagezi nga mwanyina mukulu we mu myaka nini mbukulembeze buno obwenseera ndi mukulu we. So nze mbadde nsaba atuyambe aleme okudda mu lutalo lwa kika kyonna na muntu nga Hajjat Zuulah yaba yewanudde nnyo alina ennamba ye mwaba asigala ng'omubaka wa parliament. Fact ye alina kugamba poliisi nti poliisi kola investigations zino naye kakati ye bwagamba tugenda kunoonyerezaako tojja kunsobola nze ndi mulalamuko kyandibanga alina bye yamugambye oba oli osigwe by'otambuulidde kubanga omanyi oluusi tusala ogwakawala nga tetunnawulira gwaki gwakalenzi naye ku bitono byempuliddeko saagala nakweyongera kuwulira tekikola mubaka wa parliament ow'eddala ng'erya Muhammad Nsereko kudda mu lujjudde ayombe n'omuntu nga Hajjat Zuulah naddala nga Hajjat Zuulah ali mu kulwanyisa kikolwa kya buliisa maanyi ku baana abato. Tulina duty okuprotectinga abaana abato. Mu mawulire amalala nga tukyalewa Speaker Anita Among ensonga ze tezinnaggwa ku mutimbagano bali mu kumusabula ekitegeera nno mukwano Sendi avuddeyo n'abeera ng'ate amuwa amagezi twogera ku Eddie Sendi avuddeyo n'abaako obubaka bwamuwa katubufune. Anita Among singa tubadde mu nsi nga Bungereza you would have resigned. I will not ask for that. We are not in England. Nsaba bahandlers bo njagala ojjukire guy Sona Mulugwala yalinga ku NBS kati handler we yali munnamawulire Sabit gwe media handler wa speaker ne speaker kyangu nyo. It's a small world. It is very easy for Honorable Anita Among to be seeing this clip or Omwami Magogo, Honorable Magogo. Speaker aveyo issuing a statement akole video nga yetonda. It takes a lot of guts to apologize and to say sorry. But please, Speaker Anita Among, come out and apologize to the Bagandas. Bwete tambudde badde mulabi mulungi walekwe kumira ku News Park channel, subscribing nga likinga atereko bakabwawo mu comment section. Bera bulungi weraba.